njagala kutandikira kumwe aba FDC buno obubaka bwamu bulijjo mukolerani FDC bulijjo mukolerani mukolerani basajja mwe ne bakazi mwe aba FDC ne muleko omwana wamwe ali ku tiketi yammwe ayina ekisumuluzo kyammwe ne mumwigino walinga ne mubeera mu Kampala nga muli ku radio muli ku TV muli mulojiza mwe mwebase muli mukuwa bantu mbuto muli mukusayisa tiketi na visa mugenda bweru omwana nabeerere okulinda akalulu yekka bwomu bwati basajja mwe ne bakazi mwe mukolerani FDC mukolerani bulijjo mukolerani ne mulyoka muvayo ne mutuvuma nti tuli bakuliganizi mwerabidde nti mwabatuvuma we were once FDC supporters olwokuba tetukyawagira Besigye kati tufuuse bakuligani abayimirira n'amazima bafuuka bakuligani temumanyi nti twali tubakuumiddeko n'obululu fe muyita bakuligani mukimanyi nti twali tulisikinzeeko obulamu bwaffe okukuuma akalulu ka FDC mu kampeyini ezaggwa mutuyita bakuligani olwokuba tetuwagira Besigye olwo tufuuka bakuligani mutuyita ba disorganizer olwokuba tetuwagira Besigye olwo mutuyita ba disorganizer mwe teweebuuza ekibuuzo Rwanda teweebuuza ekibuuzo lwaki yo FDC evaayo nnyo ekube people power ye wali okozeeko research ne weebuuza abantu abawagira Kyagulanyi baavaawa abantu abawagira Kyagulanyi baavaawa ffenna twali tuwagira FDC yali strongest party ng'ovudde ku NRM FDC nga ffenna tukiririza mu Dr. Kizza Besigye naye kye mwatulaze hoyima mwatulaze nti bantu mwe muzanya kifiiriza mwatulaze nti muzanya kifiiriza nendaba president w'ekibiina Amuriat ng'opositinga ebintu eby'ekisiru nendaba president ow'ekibiina ky'FDC ng'opositinga ebintu eby'ekisiru nendaba Nambooze ng'opositinga ebintu by'okukina kwegamba olinga ng'atukuba omupiira indirectly nendaba buno obuvubuka bwamwe waliwo akavubuka kabayita simanyi Henry waliwo n'oyo omuvubuka gwe bayita simanyi ebinnya biryawo biringanga by'Abanyarwanda Nyarwanda ebyo nga naye apositinga eby'ekisiru nendaba obwo obuvubuka bwa FDC obubeera kuno ku social media bwe bwakedde ku macha n'okuteekayo ebirizawuto ebifu obwedda tuli awo tulwanagana nabwo mugundi mu comments FDC nkiddamu nga sikikweka mukolera NRM FDC mukolera NRM ago ge mazima agakaawa basajja mmwe bakazi mmwe muli babi bulijjo mukolera NRM mubuzaabuza bannayuganda omuntu owammwe ne mugaana n'okuweereza abantu ku gundi ku polling station okukuuma akalulu ke ne mwefuula mbu simanyi babakutte Honorable Kaija bamukutte saawa nga zigenda kuwera nga banaatera n'okwanawunsinga akalulu mwe mulooza ffe tuli basiru aba FDC bennyini abavubuka ababadde mu baana ba people power nga be bakubira ne poliisi ejjeekwata abaana ba people power bagundi mukolerani mmwe bennyini aba FDC mwamye n'abaana ba people power gundi kaadisi z'okukuuma akalulu ne mugamba simanyi abo tetugenda bawa kaadi simanyi balina obuvuyo mwagala wiini oba mwabadde mwagala omwana agwe mwabadde mwagala nyakata ayitemu oba mwabadde mwagala agwe ne mwekweka kulala esembayo olw'okuba Bobi Wine azze okukampe Bobi Wine yabadde afunamu mu ekyo ekintu oyo mwana singa agenze mu parliament Bobi Wine yabadde afunamu singa agenze mu parliament mwe mwandisoose ne ku TV ti FDC tuli b'amaanyi FDC okuva n'olwaleero mpaka gye buliva bugenda nze ng'omuntu siri basonyiwa basajja mmwe ne bakazi mmwe muli babi
basajja mmwe ne bakazi mmwe n'abaana bammwe muli babi. Omwana oyo singa yayiseemu mwandigambye nti ruini eyo yani. Nene babawa ne ssente ne musigala e Kampala. Ne babawa ssente ne musigala e Kampala ne musigala mu lwogi zammwe. Abamu ne mufuna ne trip awo ne muvuluma eggwanga olwombo bagambe mbu temwaliwo. Kale singa mufiire eyo gye mugenze. Singa muba mujja ennyonyi n'egwa n'ebatta basajja mmwe ne bakazi mmwe. Singa gye mugenze yo at least embuto zibalumirayo ne musigala mu bitanda. Mumulooza ffe tuli basiru. Abaana beewaddeyo abaana ba people power ne bakuuma akalulu abamu ne babakuba bali mu makomera. Mumbuulireyo mu FDC mwabadde wanga candidate yabadde wamu. President nsaba obubaka buno obukutuukako abo abantu beekutuleko. Abo abantu be bamu abagenda okuwa obutwa. Nze nabagamba wano nga tutandika temusuubira Lukwago okukuuma akalulu ka Bobi Wine. Temusuubira Nambooze okukuuma akalulu ka Bobi Wine. Temusuubira Patrick Amuriat okukuuma akalulu ka Bobi Wine. Temusuubira Ingrid okukuuma akalulu ka Bobi Wine. Ingrid alina obuvubuka bwe bwatambula nabwo bubeera ku social media obwo. Waliwo omu bamuyita simanyi Henry Kiyimba. Akalaba kayita simanyi Kigongo something. Waliwo omulala ali awo erinnya oba bamuyita Tumwebaze something. Then ne babeera nakano ka fake account kaabwe aka TVO. Ke babeeramu nga batayipinga nga beekwese najja nankumbi. Basajja mmwe ne bakazi mmwe singa famire zammwe zifa zibonaabona. Era nze neebaza nnyo akalulu ke Hoima kaatuyambye okumanya baani abali mu struggle. FDC, People's Government, n'ekyo kigavumenti kyammwe kitagaba yadde mirimu. People's Government yegabawo emirimu. People's Government yakawa abantu bameka ettaka. Muli awo musiriwala busiriwazi bakazi bakulu n'abasajja kwebuza magezi. Nosange ekisajja ekikulu nze simanyi ndi president wa People's Government. Nosange ekikazi ekikulu nze ng'omwogezi w'ekibiina kya People's Government. Omukazi omukulu atalina na magezi. Buli omu labanga oluluna atandika munaatera okutanga nga mwefuula abalwadde mbabamanyi emigongo. Bikazi mmwe ne basajja mmwe singa muba mutambula gye mutambulira ne mufuna n'obubenje ne mufa ne mutuviira. Kye mugamba akalulu ke Hoima kabadde kawaiswa. Akalulu ke Hoima kabadde ka Chairman Nyanzi. Akalulu ke Hoima kabadde kaba abaana ababaddeyo. Naye bantu mmwe mukolera ani? Era neebaza nnyo abantu be Hoima mwe bali kulonda Nyakato. Mwe aba people power njagala kubawo omulimu omulabe number 1 gwe muyina okutandika okuba olunaku olwalero mpaka omulaba alyogu yatusibyeko mu 7 bebo ba FDC abo bazanya kifiiriza abasajja abo n'abakazi abo mulaba abo bwe munaba temumaze ku ono guno ogubiina guno gu project gwa mu 7 guno mwe muloza mbana abasajja bayinzo bano aba FDC bano n'olaba president omulambo w'ekibiina kye bayita FDC n'akeera n'apredictinga n'egundi ne results nga tebanaana kuziranga. Musajja gwe Amuriat okolera ani? FDC Nambooze n'olyoka owuba obugundi obugomesi mbusimanyi nawe n'olyoka olaba ono omusajja omukulu simanyi ye Lukwago n'awuba ne yeewombeka ng'omubbi agenda okubba enva. Aba FDC omuntu wamwe yabadde ku ballot temumuwa mazzi temumuwa mmere temumuwa kiki temumuwa transport muli Kampala muli ku TV nalabye Salaamu Musumba nendaba Semujunganda abadde tusobola genda Hoima. Salaamu Musumba abadde tusobola genda Hoima kuba ne Kabongo tewabaddeyo. Basajja mmwe ne bakazi mmwe nsaba Katonda abaana bamwe balime kufuna mirembe mu nsi eno ey'abalamu eno. Njagala abaana bamwe balwale endwadde ze batamanyi. Njagala abaana bamwe ne famire ya mwefenge ebonaabona basajja mmwe. Njagala famire za mwe zifenga zibonaabona. Muli basajja babi na bakazi babi. FDC bulijjo tubamanyi mu kavuyo mulina abasajja mulina abavubuka abakola effujjo mu Kampala. Lwaki temwaba tutte ne bakuuma akalulu ke Hoima nga mumanyi tukeetaaga. Bobi Wine musajja watwagezezzaako okulaba nga atulaga nti kale tukole nammwe naye muli misege muli misota bantu mmwe. Musobola n'okuwa abantu obutwa bakazi mmwe ne basajja mmwe.
sinsaba busabi Katonda gye muba mutambulira singa mulioba ku Masaka Road mufune obubenje bantu mwe mutuviire ate nsaba at least ku mwaka guno nga tegunnagwako famile zammwe nazo zikaabeko bantu mwe ne basajja mmwe nsaba famile zammwe zikaabeko abaana bamwe bakaabeko paka mwekube mu mitima muli babi basajja mwe ne bakazi mwe muli babi banaye muli babi banaye muyinza okutemula abantu muyinza okutemula FDC ekyo People's Government kyamwe ekyo ekiwani kye musiba banna Uganda mukama abasaasire President obubaka bwe kusaba sitera kuyomba size kuyomba nembadde nnokanga okujjayo ku ddoboozi eddene FDC yonna gye muli n'ekyo People's Government kyamwe nsaba Katonda abakyalireko nsaba Katonda abeexposing nsaba Katonda abaswaze Lukwago wabadde oyina mulimu ki mu Kampala jjo Semujunganda wabaddewa nebasajja mwe mwerabisiza era nebaza akaluluke hoyimo okubeerawo banna Uganda ndoza mutegedde baani abaagala enkyukakyuka ne baani abataagala nkyukakyuka okumanya abantu bano babi kambalage nti abantu bano babi bagenda ne basalaka video ne bakateeka ku social media nga balaga nti People Power yali eri mu kukozinga ki akavuyo omanye ekibeera omanyi pressure ebeera ojjukira abantu batuuka obudde bugenze abantu batuuka obudde bugenze nga bali mu kuorganizinga naye aba FDC ne bakozesa propaganda waabwe ne basala aka video ne balaga mu People Power yali erwanyisa president waabwe FDC you are a project of NRM point blank sijja kubakweka FDC you are a project of NRM njagala akantu kano katuuke ku mukulu Besigye katuuke ku Namboze katuuke ku Lukwago mwabana Uganda bwe mutazibuke maaso abana Uganda bwe mutazibuke maaso mutuusa okufiira mu bye mutategeera abana Uganda bwe mutazibuke maaso nze kino nkibabuliranga muganda wammwe mutuusa okufiira mu bintu bye mutategeera neewunyiza nnyo FDC nabeewunyiza bakazi mwe ne basajja mmwe mwafunye ne guts ezigenda ku ma TV muogere nga mu mitima ndoza mugamba ho mulyose ekirungi nebaza Katonda atali anguzi